Wakati nga tulindirira olunaku olwabirimu mukaaga January olunaku olw'ameenunula kwe tujjuukiririra ameenunula g'eggwanga lino abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina ekya National Resistance Movement balaze ebimu ku basobodde okutuukako mu myaka 37 gye bamaze mu buyinza. Ng'enteekateeka ez'okujjukira olunaku lw'ameenunula mu ggwanga olubeerayo bulinga 26 January zigenda mu maaso, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bagamba nti wadde waliwo ebitatambudde bulungi naye beenyumiriza mu ebyo ebituukiddwako mu myaka 37 gye bamaze mu buyinza. Nga 26 January omwaka gwa 1986 eggye lya National Resistance Army nga liduumirwa Yoweri Kaguta Museveni lyawamba Kampala kw'ossa n'ofufugaza erya Uganda National Liberation Army era nga 29 President Museveni yalayizibwa ku bukulembeze bw'eggwanga. Omwogezi w'ekitebe kya NRM Emmanuel Dombolumala agamba nti waliwo okusoomooza kwe bakyatubiddemu akadde kano okuli enguzi eyeeyongera buli olukya. Myaka 37 NRM gyezeetambula ebyo bye tutuuseeko. Tulina bingi bye tusuubira mu maaso ng'okulwanyisa obwavu, waliwo ebibaddemu obuzibu ng'okulwanyisa enguzi ekyaleetera obuzibu. Bannayuganda beekyusa be bagiwaayo ate be bagirya ate ne banenya NRM. Ono n'agamba bingi bye bakoze mu myaka 37 n'okusingira ddala mu nsonga ez'obutebenkevu kw'ossa n'ebyokwerinda. Uganda weetuse emyaka 37 weeyogerera. Amakubo gaali mabi nnyo naye tugakolako. Emmotoka zaali ntono ka traffic jam zimenya abantu. Kakati amasomero gaali tegamala nga tulina university emu kati university zisooka 50. President Museveni y'omu ku bakulembeze ku lukalu lwa Africa abakulembedde ebbanga eddene nga mu 2005 ababaka bajjako ekkomo ku bisanja ate mu 2017 ne bajjako ku myaka byonna ebyongedde okumuwenkezo okulembera eggwanga. Omumyuka w'omubaka wa President mu division ye Nakawa Kasim Kamugisha agamba nti bingi bye batuuseeko mu myaka 37. Principles za NRM zitumanyi ffenna zitutambulirako ennya zimaze okuba nti zirealized. For example, socio-economic transformation waliwo tutuuse okulaba nti for example buli muntu aliko kyasobola okukola mu ggwanga. Mu byenfuna n'ebyennyingiza akikkaatiriza nti bannakampala akadde kano bafuna ensimbi za parish development model okutumbula ennyingiza yaabwe. Sente za PDM ne wa Kampala teri abafunye sente za PDM ne government yazita zirinze accounts zibere active, sente zikoleki zigwe ku accounts. Naye nga bwogambye si kirungi nti bwofuna sente zino oziwaseema omukazi atefe bahaji owasimu basatu bana oba ozikolese kitali kyazo osigala nga zikubanjibwa. Sente zino za kuteeka mu ka business akaliwo ka enterprise akaliwo. Ate ye omumyuka w'omubaka wa President Emakindye Doreen Keita agamba nti wakyaliwo okusoomoza mu bakulembeze okwegatta n'okukolera wamu okutwala eggwanga mu maaso. Tetunaba kubeera bulungi wamu. Sanga Doreen agamba A, John agamba B. Okay? Twogera emyoga tofuddeeyo okujja okumanya naye emyoga eno etegeeza ki. Nsobola ntya okubeera kitundu ku myoga eno bikola bitya naye ojja mangu right from the word bono ogamba ebyo bya Museveni ebyo bya NRM sibirimu. Onira naye alambuludde ku bimu NRM byetuseeko mu myaka gino 37. Okulaba nti tukyusa Uganda yaffe tugitwala in a better okusingako nga bwe tubadde determined resolute. Okay? Okulaba nti ekyo ekyatuleeta era ekitukuumidde wano lwaki tuli wano kwe kulaba nti Uganda yaffe tugikola ki? We transform it. Tugireka okusinga nga bwe twakola ki? Bwe twagisanga mu ngeri yonna.
emikolo egyamenunula emikulu gyakubeerayo nga 26 January ku kisaawe Kakeeka mu disitulikiti y'e Kakumiro ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye mugenyi omukulu. Bya Muhammad Wamala ne Wandu Rubone ku Salt TV Omunyo.